Mulungi wa There is Still Hope, There is Still Hope to AJ Media, Dreams and Visions, There is Still Hope Kids, There is Still Hope TV. Ezo zonna gyonna mikutu gyaffe era buli gy'ogenda osangayo kyanjawulo kyereere. Abatamanyi Luganda, There is Still Hope TV twagibakoledde tusobole okuba nga ate tetubaleka mabega. The devil is international oba ali global. Santali Uganda yokka, so wetukozesa one language we limit the gospel, yet we have that capacity okuba nga ate we can extend it to Europe, Asia ate n'amawanga maki amalala. Capacity entono gye tulina manyi katonda w'ennimi oluzungu si lwe lw'amaanyi, but so long as the message is delivered we shall use that little capacity so that we make sure you get whatever we want to speak to you. So there's Still Hope TV. It's a new channel for those who don't understand local language, especially Luganda. We have very many people in Uganda, but they don't know Luganda. So Uganda has a lot of tribes, more than 50. So we limited the gospel. That's why we have come out with the idea of starting a channel which will unite those who know both Luganda and English and those who know only English. So go and subscribe. You can request for a link because the channel is still new. You may not get it when you search on YouTube. So request for the link. We shall give it to you. You can use our official number or through the comment section. Then the link will be given. Kale mvuddeyo school fees namulya naye rangezaako okulaba nti gwe nasasula paka senior 3 mukozesa bulungi nnyo. By then abasuubiza ngenda ku Busia Trust mu weekend oba week ejja ngenda kupayinga a visit balage ali gye yali asomera. Kale kakati amawulire gafulumye omukulu Elisha ndowooza ebifaananyi ojja birabaawo ku screen nti yafudde. Bigambo bingi ebyogeddwa, buli omu ayogera bibye. Abamu boogeza feeling, abamu boogeza bulumi, abamu boogera okusinziira ku bubaka bwe yawa abantu. Baba bakyamwetaaga omuntu avamu obubaka obufaanaganako bwe butyo ate ne buleetawoko enjawulo. Baba bakwetaaga kuba tomanya Katonda ayinza okuba nga ate akutisa obubaka obulala bw'ogenda otuwa. Naye nze nasooka galaba ku lunaku lwa 6 ng'omukulu batugamba omukulu afudde, naye ate nga channel ebika ate yeeyiye nga onolaba nti There is Still Hope nekuwa amawulire agakwata ku Jamil ate neweewuunya ye commentinga ye replyinga yekola ki. So nendaba ate ne sister omulala n'omukwano gwange ali obweru nampeereza akatambi ako link nangamba kituufu omwana ono afudde. Nemugamba simanyi nkyali green but let me find out. Nenkolako manyi tulina sources zetwesiga nogendayo okunonoonya naye nga teri kiriyo. Nengezaako communicatinga ku bantu betukola omulimu gwe gumu tulabe oba kituufu naye nga nabo balinga nze bali green tebalina kye bamanyi. So netugamba no leta tukiwa obudde waba omukulu waba awumudde ate leero lwa 6 ndowooza amawulire tuyinza okugafuna enkya ku Sunday ne buziba tewali kyetwalabye. Tugamba kati katula ejjo Monday tewali kyetwawulidde. So tugamba kiki ekigenda mu maaso. Why do we do such things? Okwebika akiweebika. So omukulu yeebise tetumanyi kigendererwa lwaki omukulu asobola okukola ekintu weekityo era teri amanyi kituufu oba mufu oba mulamu naye nga possibilities oba okusinziira ku kunoonyereza kwaffe n'okuteebereza omukulu gyali. Omukulu yo gyali okufa kwe kuli ebitundu 2 ku 100. 2% ayinza okuba yafudde naye tutunulira 98% omukulu ayinza okuba gyali. So nagenze mu comment neŋŋamba bannaye era Uganda tukyasibwa nnyo abantu otutambula mu ignorance. Waliwo yawandisa comment oyo waliwo omusumba gwe yayogedde saaga kwogera linnya li nti oyo omusumba yeyamusse mbula kuba yamwogerako omusiyazi. Nga bannaye abala si emwayi yeyamusse mbu yamukubye nnyo yamutokyalinze nnyo ate mbu abamu yafudde siriimu. Bannange people have what
naye ng'omuntu agafudde siriimu tali mu Uganda ali Saudi aliwa takumanyi takolanga kola the physically omuntu agamba Ssemaayi yamukubye ali Saudi mu kiyumba tamanyi na office za Ssemaayi weziri teyabaddeyo naye n'agamba Ssemaayi yamukubye baye tulekeraawo okupakuka n'ebigambo we shall get problems yofuna ebizibu ng'ate tolina agenda kuyamba luno olulimi luno Bayibuli egamba lutonzi luno olulimi lusobola okukununula mu buzibu luno olulimi lusobola okutwala mu buzibu kakati tuli wano tetumanyi kituufu nalabye jjo farm business omukulu ng'agamba kulu yabadde ki kavidiyo ako oba yakataddeyo ku Voice of Heaven yakataddeyo nga naye yeebuuza omukulu mukulu twaligenze ne tumukubako erisa evanyuma naye onoonyereza ku kye bagamba mu gye bayinza okuba nga bagenda muziika teri kaliyo nabo bali guliini kakati omulambo oba gwabuliddewo oba yafuuse Enoka manyi Enoka yatwalibwa direct mu ggulu Enoka Bayibuli egamba mu lubereberye Enoka n'atambula bulungi ne Mukama n'atwalibwa oba yali Eriya amagaali gagazze ne gamutwala kati naffe tetumanyi tuli awo naye twali agadde bambi okumanya omukulu ekiba kituufu nga yafudde amawulire gaba si malungi naye nze ngambye nti okufa kwe kuli 2%. Naye wabanga teyafudde simanyi oba kati agenda kujja atugambe ki ogamba nti nfudde ne wayitawo emyezi ebiri newe guba mwaka kale newegiba myaka 10 kubanga kuno okufa siwe wantu wogenda mugenze kukola longo taamu myaka 10 nkomewo oba ogendedde ddala kale omukulu wanaddamu n'alabika kiki kyagenda otugamba natwalibwa mu ggulu nze waloge nayogedde ne mugaaga kati omukulu wabanga gyali wanaakoma ogenda laba agenda kujja nabubaka Mukama yandaze manyi Mukama ennaku zino ye alaga buli omu anti bagamba omukyawandiiko ekiri mu Yoweri biro by'oluvannyuma alifuka omwoyo we kwabo bonna abalina omubiri kati ate naye alina omubiri naye ate kyenjagala omanyi nti ne mu biro bino eby'oluvannyuma sitaani naye alifuka omwoyo we kwabo abalina omubiri ale olina okubeera soka yafuula okumanya mwoyo ki gwe bakufuseeko otherwise ojja tambula mwoyo omulala nga gwolowooza oli walala naye that's all about Elisha mbu yafudde naffe tuli wano tetubitegeera tukyagezaako okuba nga tukola okunoonyereza naye buli woosuubira okujja source okulaga negative tofunayo kantu konna kakukakasa nti omukulu afudde tewali woolaba nti bakuŋŋaanidde wano bamuddwaliro weriti mwe yafiiridde ffe tetwagala kulaba mulambo naye twagafuna the true information wogenda ku social media handles z'omukulu ku TikTok yokka gy'osanga obwo buki ate omuntu yakutte ebifaananyi nga wobirabaawo n'agattagatta that's all tewali kipya kirala tewali era byosanga ne kuki byosanga ne ku mukutu gwo ogwa Facebook byebimu so nalabye abantu abo batandise okuba nga batuulatula mu video ze bu challenge abamu nga banakuwavu rest in peace RIP naye banaye akagamba I don't know bakavaawa omuntu afudde mbu RIP rest in peace is that resting in peace unless nga you have rested in Christ naye oba tomuwulidde mu Yesu there is no peace ebyo manyi waliwo ebintu bye batugamba nga tukyali bato nga kukudaalira abafu Mukama amulamuze ekisa ekyawa Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe no ne gwe bakwatidde nga gwe bakubidde amasasi nga bba ne gwe bakwatidde mu kikulo eky'omubi wali baba basaba Mukama amulamuze ekisa amuwe ekiwummulo ate wabanga sohaba ye buli kisiibo baba balina omusomera dduwa bwe Mukama amusaasira ebyo ebyakola ki ebyamusobako Mukama akusaasira ebyakusobako ng'oli mulamu ng'omwegambidde this is not a religion like where nti omwana muto bagenda mubatiza maama ajja n'akonfesinga ebibi by'omwana no Yokaana mwenenyeza tekamanyi nakwogera tekabitegeera ne bakwata amazzi ne bagajja mu kabakuli linnya lya paatiri n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu mbu bwe bibi bikugiddwako
ate nga eyo method nyangu y'okuggyako ebibi. So kikyegezaako kubanga nkutegeeza omukulu tetumanyi kibalo kiri emabega kuba waliyo mbu akiriemu emabega waliyo omukulu akirimu emabega eyo. Omukulu oyo navaayoko emabega ne mukubakuba mukaawo abamwagala ne bambuukira abategeera amazima bo ne bategeera kubanga abantu bo banyumira obunyumirwa mboozi. By the way, omuntu asobola okujja n'emboozi eri touching. Olaba bano abakuliyetinga films atula wansi nakuliyetinga film nawandika nolabya ddala nga biringa ebyaddala naye nga oluusi yabirabako samweya oba wa ye natula wansi naye emboozi ye nafulumya film. Kakati kisobokera ddala omuntu otula wansi naye emboozi ye nasoma obutabo obwe najja n'abagamba Mukama yandaze naye nga si bituufu. Kakati nawuliddeko nti omukulu w'eggulu okuba ali mabega w'ekintu ekyo naye byonna gye binaggweera ffe tujja kujja tukunyumize era omukulu aba afudde ndowooza nga Deresirope naffe tujja kugenda omukulu tumuwerekere. Simanyi bagenda kufiira ddala ebyaddala kuba biri badde bya muzannyo nga aneetwala mu bya siriyasi tumanyi naye omukulu abanga gyali era tujja vayo tubagaye bannaye omukulu yagambye kirabika yaloosa afudde tugana ate omulambo gwalooginze gutya mu akawunti ne gwebika. Kati ebibuuzo bingi ne ansa ntono ansa naffe tetuzirina era abantu bangi bantaaginze Jamiru yogera ku kino kiki ekigenda mu maaso bagawa waayi tujja kubanga ate tubabuulira. So ge gamawulire agaliwo agakwata ku mukulu Elisha Mukisa former gay nga we bagamba batugambye nti mbu ye bavuunise naye nze ndaba ate ekyayimiridde. Kale looza tetugala sukka wano ebi Elisha tubikomyawo kubanga just kiboozibozi, there is no true source. Naye nga mukulu ayinza okuba gyali agenzeeko mu luwummula, ayinza okuba yeeyawudde naye gwe yagambye nti yeeyawudde ndowooza yeeyawulidde bubi n'amugamba nti nfudde. Kale wetunaakomawo waliwo vidiyo endala gye bantaaginzemu gye njala twogereko. Waliyo app eno togeza n'ogidownloadinga before nga nkuwadde details bagiyita countdown. Nkuwadde erinnya but don't try, nze ndikubuulira. Togeza ku Google kweri, Play Store kweri ne ku gundi bali abalina iPhones bagita bateyo gundi kweri. Naye nkwegayiridde olwegayirira ku TikTok bitambula bayigiriza abaana mbwe kulaga ebbanga lyosigaza ku nsi. Omwaka gwogenda ofiirako ennaku z'omwezi saawa n'obutikitiki. Kakati kyenjaga osooka okukubuusa byeraga bifu si bituufu naye lwaki ndikugamba togidownloadinga kyekyo kyenjagala nkomewo nkugambe kubanga bifu. Kati kangwe example nakute itel yange eno nengidownloading eyo app nze nagidownloadinze naye nze ndikugamba why don't you eri bw'obanga teweekakasa awo wennyini erina tooni evuga bateekamu akayimba maama nze kuno yandaze mbungenda kufiira ku myaka 27 ndi mu 34. Kakati kweri Samsung yandaze ngina fiira ku 50 ayirenga mu bangezako ne ku kamani eyinza okundaga ngina fiira ku 11. Kakati kati negamba nti information gwe wanfu, this is a prediction. Naye besides that waliwo kye bagiteekamu, waliwo ekigirimu ekitali kya bulijjo nga kasita ogiteeka ku app okusimu wooti erina music emuvaamu, erina obudde bwekuba naye eteekako auto camera bekuba ebifaananyi buli ssaawa. So ngenda kudda nkunnyonnyole app eyo waliwo yagintagizemu ku mukuto gwa TikTok. Ndowooza we tunaawumulira video ojja kuba ogiraba. Don't risk, don't try, don't even think of it. Ojja kujombuulire. Kale Matovu Sylvester Ssaalongo director mulambo oyo mwabagala ebyokulima farm business Uganda abaana mu holiday mu baleete babayigiriza okulima enkoko kuba kulima kulunda
okulunda enkoko n'okuzirima ate eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Ekitegedde ensoga, eŋŋanda, buli kika ky'oyagala loko ate nezi cross breeded. Ono farm business nkugambye yajja kuwonya nnaku ya NADS. Katukomewo.